Omutuuze yalabye engo zino ye yatemeza ku poliisi naye bw'ekyo neeyita abavunaanyizibwa ku bisolo. Bano baatuuse ku kyalo kino ku ssaawa 5 ez'ekiro bwe batyo ne batwala ensolo zino. Wabula ng'enkulu yasobodde okudduka. Dr. Robert Arrow kuva ku kitongole ekikuuma ebisolo Entebbe akakasizza nti ddala zino ngo si nnyingi mu ggwanga era ne mu malundiro gaazo si nnyingi. Katwagala tuzitwale zino tuzirabirire tulabe nga zikuze bulungi. Ono era agumiza abatuuze nti eky'okutwala engo zino ento tekigenda kubaleetera bizibu eri bazadde baazo. Kyokka bo abatuuze balabise nga si bamativu. Abatutte abaana bali bajje batwale n'abakulu kubanga abantu bajja kusenguka ku kyalo baggweko. N'ekitundu kikyali mu mbeera mbi nnyo kyeraliikirivu. Tukubiriza abo bonna abakola ku by'ebisolo bajje balabe bayige na ziri endala bazikole eki bazijjeyo okusinga. Poliisi nayo evuddeyo n'egumya abatuuze. Kyenjagala akubiriza abantu baddeyo mu maka gaabwe era we balaba ekifaananiriza ng'engo bakubire poliisi esobole okujja kubayamba. Kyokka kino kirabika nga tebakkiriziganya nakyo era we bukeeredde nga waliwo abatandise okukwatamu ebyanguwa okudduka ekibabu.